your lips, they touch the my lips, your lips, they touch the Kitalo nnyo nnyini ddala omuyimbi ow'amaanyi mu ggwanga lyettu Uganda afudde mu ntiisa era ng'ono attiddwa mukyala we kakati mvubuka oba omuyimbi oba MC yabadde amanyikiddwa nga Gavin MC era ng'ono abasinga okubeera nga temuwangaalira awo ku mukutu ogumanyikiddwa nga TikTok mumanyi bulungi nnyo yakola kali akasawundi akasinga okubeera nga tekatambula ku TikTok my lips your lips they touch era nga ajja kubeera nga tenkabatera waawo mubeere nga tenywongera okubeera nga te omuntu gwenjogera ku mutegera onono omukyala gwe yali yawasa naye nga bw'omanyi ebintu by'ekisajja munnange yabadde afunyeko ka girlfriend ke era nga yabazizza omukyala nga taliiwo nabeera nga temunange akaleeta mu makaago era nga akakyala kano ke yabadde afunye akabadde kalimu okubeera nga temunaye kamusanyusa bonna bali ku kyalo kye kimu so omukyala bwe yakomyewo ewaka nabeera nga temunange ategeera ki ekigenda maaso mu nnyumba eyo era nabalinda bulungi nnyo nga bamaze okubeera nga beesanyusa nabeera nga temunange ayingira nakwata ekyambe nabeera nga temunange akimufumita so story yona ngenda kubeera nga tenjikuttira waawo osobola okubeera nga te omanya embeera yona nga bwe yabadde side zeeyo naye nga bannanga abakyala mukendeeza obusungu at least mu kifo ky'okubeera nga temunange ottamuno beera nga te okwatamu ebyo at least otambule ogende athan okubeera nga temunaye omalawo obulamu bw'omuntu ate mu bintu ebifaanagana bwe bityo so omukyala yasobodde okubeera nga takola ekikolwa kino ye yakwatiddwa poliisi era nga wetwogenda ssaawa eno ali mabega wa mitayimbwa so kamere nga tembaterawo emboozi eno sako n'emboozi endala nnyingi nnyo ku nsonga eno video nterako ekigawo like nga sharingerako abula comment section wansawo tekigenda kubeera nga te ogisulawo tubeere nga te ensonga tuzegeyageyamuko tulinde Sheikh Ashraf musomi wa dduwa namba z'essimu wansawo ku bustika zitayita obeera nga tomunoonya akajja kubeera nga takulombereddwa buli kimu kijja kubeera nga tekikutambulira bulungi nnyo my daddy sana saidi edala Habib airport pickup ate nabwe bali nnyo okubeera nga tebakukimu kutusayo n'okutusa yona gye mwandagadde okubeera nga tutuka ate mu budde n'ensonga edala nnyingi nnyo nkomawo subscribe nga temubaawo wandabye nga Gavin adduse bw'ati n'amugobera n'amufumita ekiso ekirala wali eri naye nze kusooka sitegedde ono ye neighbor wa Gavin bamuyita Munira yabaddewo yalabye buli kimu Munira nsayisa okulaba kale njagala omuntu ali emikwano gya Gavin ba DJs abali e Kampala bayimusibana abali e Kampala bamanye kiki ekituuseewo ku Gavin simanyi nakyakutandikirako naye Gavin olunaku lwa leero asiibyewo era asiibye mu nnyumba y'omwo leke musoge mu jango kakana ijira mpola njagala abantu bamanye story nayo nanga kubanga baagala kumanya omuwala yaze saawa zabadde nga emu ezakawungeezi n'atuulaawo n'atuula waneeno kati nefuluma mu nyumba yange nemubuuza muwala nga security light ebadde teriiko nemubuuza muwala olinzaani ng'oli munzikiza naŋŋamba aninze Gavin nemugamba naye gw'olinda ng'afulumye naŋŋamba kamugira amulindako nemugamba empewo nyingi ate nzikiza tekuli security light genda ojja kudda enkya tegeza nobadde nzikiza ettale libadde teririiko kuba neriri teribaddeeko nze wani wange tewali security light kati wojjako liri na lino enzikiza ebaawo kati nemugamba genda onodda enkya nemugamba nemulaba ng'era alemeddewo kuba nange mwekanze wenfulumidde nemugamba jangu ogira otulako wane wange omulinde kuba ebiseera bisinga abagenyi abajja okulaba Gavin mbaanirizanga bange nemugamba atuulako muno mwange paka Gavin lwanajja omuwala n'angamba nedda ndi fayini siwulira mpewo ndyoke nemulekaawo ng'atudde awo naye engeri gy'abadde stranger nze ntidde nnyo nenzigalawo omulyango gwange gwe batomulabangako simulabangako wano nenzigalawo omulyango nengira nga amulingizaako mu dinisa naye nga waali naye nga feesi mpya ate nga yambadde enkofiira awo wenyini nentunula nenzigalawo gate kuba ebadde nzigula era nga ntunuulidde nemala ate nenzira munda neŋŋamba abaana mulye emmere twebake nendya emmere yange nemala nenyingira obuliri nga ndi ku TikTok sinneebaka ngenza okuwulira nga mpulira enduulu like omulanga woowe
nga nebuuza ate kiki nenziruka wabweru ngenda okusanga Gavin ngali ali struggling adduka agenda eri ku gate nendoza nendaba omuwala gwe mbadde mmanyi nga munene muddugavu ate nendaba n'oli gwe nalabyewo ng'oledde naye waali naye ng'ayimirira alina kyakuute kati simunira ogenza okulaba nga akasuka ekintu eriwa ngenza okulaba nga akasuka ekintu bwati n'amaanyi nekidda kuli kati kusooka sitegedde kiki kye bakasuse maze kulaba Gavin nga ableedinga nentebereza nti kirabika kiso omuwala kyafumise era kyenkoze nenziruka nange nemukwata neŋŋamba nemukwata omuwala naŋŋamba please let me go omusanzewa waneeno omwana omusanzewa abaddewo kati ono naye wafulumiddeawo n'atuyambako naye nemugamba get boda tutwale ki Gavin mu ddwaliro genda ofune boda oba emmotoka n'adduka afune emmotoka kuba tubaddewo bantu basatu sofa naye bwowa muli nemugamba anko nyweza omuwala oyo tadduka kuba abadde atulaze nti ayagala kola ki kudduka akugambye mu please you leave me angambye please forgive me let me go sikyayogedde please forgive me please just forgive me please netumulemerako kati nze nensoberwa nga simanyi kyakuuzaako kyenkoze ono nadduka namukwata omuwala so eyo story etuuseewo ku nfa ya Gavin it is confirmed Gavin amaze okufa nina kyali wange wano abamu ku bayambyeko munira okulwanyisa omukyalo ono kubanga amaanyi gabadde mangi katubuulyeko kikyalabye manyi kisoko gyo tubuulyeko jangu tubuulyeko just kyolabye kyennyini kyolabye totya toyagenda kuba just kyolabye kyennyini aga just otubuulireko gwe kyolabye guno omusaayi Allah laga abantu balabe gayo omusaayi gwasitudde Gavin kuntu wamudwaliro gai gwe tuli naye yasitudde Gavin n'amutuuza ku piki n'agenda mu ddwaliro abo omuntu yena ajjudde musaayi nga bw'omulaba bambye sinyatubuulireko ki ekibaddewo I had a fight outside. You don't understand Uganda, eh? The mine what can I? Okay. Tell us what happened here. Okay, problem that I had a fight outside. When I was inside, I came out and I found Gavin lying down. Was bleeding. I rushed to get a car, but no one was in the kind of neighborhood, so I tried to get a border, but it was too late. Mine by the gate had the pulse, but inside he had no pulse. Was dead by inside. How did you come to realize that there is something happening outside here? Of course there's. Of course I was inside the house. Of course I had someone falling down. You know when hands someone falling. Yes, of course, like like boom. So and I was someone being called outside. So I was called outside, come out to the hunt. When I came out and I was called outside, I went down on the floor. So what happened to the girl after she has stabbed Gavin? She was being held, of course, and took to the Maluku Watts CPS. Okay. Yeah. Ono ekyali wange atuyambyeko okwata omuwala era yena ajjudde musaayi nga bw'omulaba bambi yena ajjudde musaayi bambi nga bw'omulaba ngenda kubambaako updates ku nfa ya Gavin eyo story etuuseewo ku nfa ya Gavin it is confirmed Gavin amaze okufa Gavin takyali mu bulamu bwansi wallahi bila Gavin amaze okufa era waba mukwano gwa Gavin ng'oliye ku social media nga badde tukimanyi ng'oba badde okibuusabuusa Gavin amalire kufa wetuli wano tuli waka Gavin wabadde asula era omusaayi mugulaba ku side zaawo wansi awo omusaayi weguli Gavin amaze okufa omukyalo ono bamusanze oba ekigendererwa kye simanyi kigendera ndowooza oba abadde azebuzi kumumaliriza amaladuke kuba olumaze okumuta nga bamukute n'agamba munsonyiwe bamusaasire naye nga yamaze okutaani maze okuta Gavin. Omukunja atasera Mukama Katonda omukisa agugaba omulundi gumu. Omukunja atasera tunulamu emabega olabe famire yo bweyimiridde. Omukunja atasera Uganda olinayo bizinensi ey'enjawulo gy'ogamba nti toyinza kusubwa. Omukunja atasera
tunuuliramu background yo. Omukunja atasera. Abantu bangi banoonyezza visa y'e Bungereza, visa y'okujja e Bulaaya, visa n'ebabula. Ate nga abamu balina ssente okukusinga era nga bava mu famire ezitegeerekeka. Ate nga abamu baasoma okukusinga era nga abalala bamanyifu okukusinga. Omukunja atasera. Pimamu olabe ennyingizaayo e Uganda eyimiridde etya. Nkwegayiridde omukunja atasera. Bw'ova e Bungereza n'oddayo e Uganda, Mukama Katonda talikusonyiwa. Era ojja kubanga oliko omuzimu gw'obwavu. Nkubuulira kubanga abayimbi bangi abalina zi hits ennene nga bakozesa bubi emikisa gyabwe, nga baafuna emikisa ne bagendako mu Amerika, e Canada, Bungereza, wano we tuli e Sweden n'awalala mu nsi ez'akabi. Naye ng'essaawa zino ku lw'okuba bakozesa bubi omukisa gwabwe, kkiriza obagana teri muntu n'omu ayinza kubalimbalimbayo wadde akatundu ka visa. Waliwo abasajja bangi abaali bakuba gita mu Eagles Production yabeerera ey'amaanyi, baabatwala e Bungereza. Abasajja abo ne balowooza nti eva bagenda kubeera ku piiki. Essaawa zino bali e Uganda bakaaba, teri na muntu ayinza mutwala Dubai. Omukunja atasera, gwe toli wanjawulo nnyo ku abo, kozesa omukisa gwo. Omukunja atasera, waliwo omusajja bamuyita Red Banton, yakuba mu Uganda, yakuba buli wamu, yatukuba n'ebyenda n'abikuba. Era ye Munnayuganda ayimba dancehall ng'oggyeko ragadi eyasooka okugenda e Bungereza. Naye kkiriza obagaana essaawa zino teriyo n'omu ayinza mulimbalimba visa aga Katonda mu ggulu. Mukunja atasera, toli wanjawulo. Tunulira abasajja nga Mad Tiger, yagendako e Bungereza. Essaawa zino Mad Tiger mutoto wa Afrika, musajja wattu teriyo n'omu ayinza mulimbalimba kwota ya visa. Omukunja atasera, jjukiramu w'obeeredde omulwadde ng'oli mu nsiko eyo, abakwagala ne bajja ne bakuloonya ne batankuula ensiko ne basamba ensiko paka Mukama Katonda n'abayamba ne bakufuna. Abantu abo nno omukunja atasera baali angels, bamalayika. Mukama be yatuma okujja okuyamba omuntu we nga yeggwe omukunja atasera. Teriyo muntu n'omu agenda kukunenya mukunja ng'olemedde e Bungereza, kubanga bagenda kutunulamu bagambe afiirwa ki e Uganda nti tewali. Omukunja atasera, ebigambo bino byennyini bye nkugamba nabigamba Eddie Mutwe bwe baamutwala mu Amerika. Bobi Wine bwe yamutwala mu Amerika, bannayuganda baavayo ne banvuma mbu saagaliza, ne banvuma buli kika kya kigambo ekibi. Kasajja gwe olina omutima omubi, olowooza Eddie Mutwe munaku nga ggwe, koma nnyoko. Ne banvuma buli kika kya kigambo, abamu ne banduwaza n'endwadde. Aga Katonda mu ggulu, Eddie Mutwe bwe yagenda mu Amerika waayitawo emyezi 4-5, kati ali mu kkomera. Yes, naye ng'ate Eddie Mutwe alina abaana, era ewaabwe si we walungi ennyo nti nno alina byafiirwa, kuba yalina kasaaluuni, kati ali mu kkomera. Naye abantu bonna abanvuma nti ndi mu kuwabya Eddie Mutwe, bo bali Amerika, bali Canada, bali Bungereza, bali wano waffe zi Sweden zaani, era be bazimbe zikalina ezo z'olaba e Uganda. Omukunja atasera, sitaani takukema, nodde Uganda. Omukunja atasera, bw'onoosiriwala nodde Uganda ojja kutuuka n'okulya amazzi. Bino ebigambo bye nkugamba okimanyi nkwagala nnyo. Tebagenda kubikugamba e Bungereza kubanga bagenda kutya nti ojja boonoonera erinnya. Naye njagala omanye nti bonna buli muntu gw'olaba mu nsi muno omwavu lunkupe yafuna ku mukisa.
naye n'atamanya kukozesa mukisa gwe. Mukunja atasera, kozesa obwongo bwo, kozesa aikyuyo, weebuuze Uganda ofiirwayo ki. Nkubuulira essente azifuna abeera mugezi, obulamu obulungi ababufuna babeera bagezi. Mukunja tunulira akayumba ke walimu ewammwe mu kyalo nga bannaabo ba TikTok bakunoonya. Mukunja bw'onoobeera e Bungereza mu mwaka gumu ojja kukyusa jjajjawo gwe nalaba omuzimbire ebbangalu oba omuzimbire ennyumba ey'ekitiibwa aga Katonda mu ggulu, ate nga tolina gw'osabye era nga tolina gw'obbye nga tolina gw'olumizza wabula kukola. Omukunja atasera olina emikisa giringa 8 ku 100 egy'okubeera e Bungereza n'obeera successful, kuba ekisooka olina empisa oyagaliza. Teri munnayuganda mu ntandikwa jjaggaana kukusuza, naye tebajja kukugamba bigambo bino kubanga abantu abamu batya empalana. Bajja kugamba nti ate nze eyandeese simanya, ate nze wakisajja ako ka edimizaya. Naye nze nkubuulira muganda wange, ffenna boolaba e Bulaaya bwe tutyo bwe twajja. Njagala mukunja nkutegeeze bikkula obwongo ku bannayuganda 100, bannayuganda 9 twajja bwe tutyo. Twajja tugenda kumalayo ennaku 2, twajja batuleese kuyimba, abamu babaleeta kukyala, abamu babaleeta kusoma, abalala babaleeta just kulambula, abalala bajja mu ssanyu lyabwe, naye bonna ne balaalira olw'okukola obulamu obulungi. Mukunja njagala nkutegeeze, bannayuganda abali e Bulaaya asinga omuntu akola mu banka e Uganda toloba, kubanga mukunja bw'obeera nga Mukama Katonda akuwadde wisdom n'otegeera ebigambo bye nkugamba, abaana n'abazzukulu obwavu olibeera obugobye, abaana bo bagenda kusoma n'abazungu. Mukunja ogenda kubeera nga naawe olina grade gy'oweetaddeko. Mukunja si ggwe muyimbi agenda osooka okubeera e Bulaaya singa owulira ebigambo byange bino. General Megadi yava e Uganda nga star, ayina zi hits, musajja musomu muyivu ng'ayina zi diguri. Bwe yatuuka mu America n'agamba nedda. Njagala nkubuulire tulina abasajja babadde bakola ku radio, ba dictator Maaka, bakapalaga gye bali, bakatongole omutongole. Tulina abasajja omubi Masembe yalekayo n'omusaala gwa $5 million buli mwezi ng'akola na ku TV, n'atuuka mu America n'alaalira. Tulina abayimbi abaakabi ba Judith Babirye, ba Hanson bali luno balaalira e Canada. Awo mwoli e Bungereza essaawa zino wenkoledde vidiyo eno, tulina ba Doreen Mutiibwa, tulina Kinene Master ali awo, Kinene producer biki yalinga akola ssente buli weekend nga bakuba emikolo mu Kampala e Uganda. Muganda wange n'alaba wisdom. Njagala nkutegeeze mukunja, ebigambo bino bye nkugamba batono abayinza okubikwagaza era ogenda kulaba abajega bavayo okunvuma, naye njagala nkubuulire Dr. Jose Chameleon yakwata famire n'agitwala mu America. Chameleon omusinga okukola ssente. Omusajja Ronald Mayinja yakwata famire ye n'agireeta e Bungereza, osinga Mayinja okukola ssente omusinga obwa star. Omusajja Banjoman muganda wa Bobi Wine yakwata famire ye n'agikuba e Bungereza, osinga Banjoman obugagga. Bino nno munnange bye nkugamba mbijja kunkoona ku bwongo mediro bolongota, kubanga mukunja nze mmanyi obwavu obuli e Uganda. Nze mukunja nkugambye nava e Uganda nga ndi wakabi, nga nina studio, nga nkola ku radio, ate nga nina erinnya, nga n'emmotoka nina taxi. Nekkiriza obagaana sajjusa kujja eno Bulaaya. Mukunja njagala nkutegeeze kati abaana abange basoma n'abazungu, yagala obagaana grade yalinnya. Mukunja atasera, teriyo munnayuganda alina mutima mulungi ayagaliza agenda kukkiriza singa ebigambo bino obifuna. Mukunja abantu batunze ettaka, abantu babasiiza endwadde, abantu bababbye, abantu babamye zi visas nga balwanirira okujja mu nsi zino. Mukama Katonda yayita mu Bobi Wine okukuwonya okulya amazzi. Mukunja atasera, bw'otuuka e Bungereza
nga bw'oliyo kaakati n'osiriwala nodda e Uganda ng'olowooza nti no wayimbye akayimba si gwe wasoose okuyimba ennyimba za revolution oba ez'ebyobufuzi bangi baziyimbye. Omugenzi mulwana toka kwa barabara ali mu ntaana naye nga yayimba oluyimba ne lukuba eggwanga lyonna toka kwa barabara Besigye nayingia ali mu ntaana. Era njagala nkugambe Mukunja bw'otowuliriza bigambo bino bye nkugamba aga Katonda mu ggulu nkugamba ebigambo bino obunnabbi bodde Uganda ojja nagendako mu kkomera bajja kukusiba olw'ebyambalo ebyo by'oyambala kubanga bisibizza bangi. Teri agenda kujja mu kkomera mujja kwegayirira malende ate wuuyo kati gwe tomuwagira owagira simanyi oli omukazi owagira oli ani Zahara Luyirika bw'onoogenda mu kkomera ani ali kujjayo nga malende tomuwagira na kumuwagira. Nkwegayiridde Mukunja bino ebigambo bye nkugamba ne baganda babali e Uganda ne mikwano gy'abali e Uganda buli muntu nga akwagaliza ebirungi teri muntu n'omu agenda kugamba nti Eddie yakugambye bubi. Muganda wange totukabya maziga tunulira Eddie Mutwe ebigambo bye namugamba bannayuganda ne banvuma ali mu kkomera ne bw'anaavaayo leero obulamu bwe buzze emabega bukoseddwa. Mukunja oli Bungereza mu nsi eyiika amata n'enjuki hane eyo ensi gy'olimu muganda wange balya zippiza. Nkwegayiridde ate wagenze mu nsi ennungi gye boogera oluzungu tebigenda kukusumbuwa nnyo. Mukunja taata tokomba mazi todda Uganda weeyizaawo bannayuganda bajja kukukwatako ku mukono. Nkwegayiridde Mukunja oli musajja munaku nga nze omuntu omunaku akozesa obwongo bwe. Ab'NUP manyi mugenda kunvuma manyi mugenda kumpemula era manyi mugenda kwogera bingi naye nze bwe ntyo bwe ndabawo opportunity njibikkulira omuntu. Mukunja nalibadde mukubira akasimu nesobola mukubira akasimu kubanga njagala n'emikwano gy'abalala bamukolemu omulimu bamukubira amasimu bamubuulire bamugamba akasajja ka Eddie Mizaya kakwagaliza ebirungi. Mukunja njagala osome ku comments abantu ze bagenda okunvuma naye nga wallahi ya Mungu kye nkugamba kyekyo abantu abasinga baagala nnyo okubeera nga mubasabiriza. Akuweerezeyo ebibiri akuweerezeyo olwataano akuweerezeyo omuyite maama omuyite kojja tebaagala muntu atuuke abeere nga yeevubira ekyennyanja. Bobi Wine yakutte ekyennyanja n'akikuwa n'akugamba tugende ffenna bw'obeeramu amagezi weetereeze. Yabadde tayinza kugamba nti tuuka e Bulaaya olobereyo wabula enjobo ezito bwe zijja. Bobi Wine yakuwadde ekikolo n'obugagga bonna oyagala okukomba amazojja gakomba Omukunja atasera. Todda Uganda senga olimu akategeera taata nkwegayiridde todda Uganda. Mukunja atasera nze nkwagaliza e Uganda toyinaayo mulimu toyinaayo dduuka toyinaayo bizinesi yonna eyimiridde wabula olina kazigo w'obadde opangisa. Ate akakayimba ko wayimbye si luyimba nti no bagenda kutwala mu bivulu. Oluyimba lugenda kukola emyezi 3 lugweko ebiseera bya kampeyini nga visa yo yaggwako. Sente z'ogenda okukola mu luyimba olwo tezijja kuddamu kusabira visa. So kozesa guno omukisa. Nze nkugambye abantu bangi balekayo n'ebizimbe ne batunda ettaka lyabwe bagende mu nsi z'e Bulaaya ate gwe afunye visa y'obwereere. Wagwan nze nava Kalangaalo Emitiana. Omukunja atasera beera mu sensi taata nkwegayidde tonkabya maziga. Njagala ennyumba eri gye baakujja omulingo omusula embizzi banno gye baakujja ngo bali balowooza nti wagwa n'eddalu. Nkwegayiridde saagaluddemu ogisulemu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase
munsobole enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.